nga bwe yajjanga onayogera ku nsonga ng'ekyamazima gavumenti yakubye abantu abamu ne bafiiramu naye nga enanga enjogera gy'ayogera ayogera abalaata naye nga alina ensabika gy'abakisabise ekitakyaliwo olwaleero oba okitegeera kati political vacuum gy'obadde yogerako olwaleero eriwo wano waleero political vacuum ekyo nakigamba nti mu byobufuzi olwaleero Kyagulanyi ateekwa okuba abagenda muwandiikako mu byafaayo by'ebifuzi bya wano balina muwandiika ku peegi esooka ku muko ogusooka nti ebbanga lyabaddewo ettono n'ebyobufuzi enzanya gy'abizanyeemu yeeraliikiriza be yasangawo wanga njagala kuwa ekyokulabirako ekirala nti lwaki be yasanga mu byobufuzi abasinga beeyisa mu neeyisa gye beeyisaamu olwaleero ti Kyagulanyi yabamalamu essuubi bon bali be yabisangamu mu byobufuzi bapuleya be yabisangamu yabamalamu essuubi nga wona abeerawo nga tatawo bina kwakusuubiza gwe musika ali ne wajjawo omwana azze obukulu kati yaliwo waka nga yamuzaala bbali kati Kyagulanyi tufaanyiza ku mwana gwe bazaala ebbali bano gwe baali tebasuubira kujja mu byabufuzi agenda okujja ng'ali bagamba amazeeyo omusajja oli agenda okujja omwana gwe bazaala ebbali agenda okujja yasoma amazeeyo omusajja enneeyisa n'entambula n'enjogera oyinza kugamba yeyakitawo yennyini kati ye Kyagulanyi kubanga Professor Nsimambi n'enneeyisa gyeyisa mutoyinza kugamba nti ino kigudde bugwe naye batuuse ekiseera nga balaba nti emyaka gye balimu gigenderedde Kyagulanyi ali myaka 43 bagenda kukola ddi Kyagulanyi byakoze mu myaka 5 wabo kiza beetaalidde emyaka emirala 3 bw'okagatta ku nkaaga gy'alina bagenze mu 9 agenda kuba n'okusobola okulya emmere takyasobola kulya baliisa muliisi kati abasinga bagenda olw'ensonga eyo nti essuubi lyabagwamu nti Kyagulanyi gwe baali basuubira si yono yennyini eyajja olaba professor ku TV yesebo nga okujjako nga kyakwatanga linnya lye ng'onoonya ensonga y'obwa professor gy'ayogedde nga professor wange wano yesebo ayogedde terminology ezinga 10 ekyo ng'oli alina okunnyonnyola nti oyo si linnya lye wabula yakifuuka ekyo njagala kikunyonnyola olwaleero nti okujja kwa Kyagulanyi gye ku misango gigenda omusalira nti yafuula nnyo abalala be yasangawo n'abafuula ebiwowongole kubanga ennaku zino nti omuntu ebiseera ebisinga tolina mukkiriza kumala kwogera okuleka ng'ali mu kusoomoozebwa okw'amaanyi nga Kyagulanyi yakumutaddemu ekyamazima olwaleero omuntu yafa emyaka 10 bw'azuukira olwaleero n'alaba Professor Nsimambi ku TV ateekwa okuba addayo n'afuba n'azirika n'addayo n'afa n'addayo mu kkoma Professor Nsimambi teri yalowoozaako nti agenda kweyisa mu mbeera gy'ayisaamu olwaleero oba okitegeera naye toyinza gamba nti naye omunenya musajja wano naye n'omusaasira toyinza gamba nti nno ekyo Professor Nsimambi kyakola kyayagala okukola kuba ennaku zino enjogera gy'ayogera olabira ddala bajjo babitekisi yafuuka version ye bamuyita high budget bajjo kati Professor Nsimambi yafuuka bajjo yasoma byayogera ddala byennyininyini yatuula ddala mu karekita ya babitekisi abantu b'emukono mwabaki oba okitegeera Madam Muticha yagamba owaaye omuteesiteesi yesebo tubadde tumanyi tetuli ku Anikati Sabula ono goleese ayina kuba ku Anikati Sabula yesebo Professor yagala musindika ku Anikati Sabula wakiri ekyamazima nkugambye bato muyisiza bubi kati kyenjagala okunnyonnyola ekirala nti abamu bakita denial of subjectivity nti wali ogenderezaako awo ne bagamba nti lwaki abakazi abasinga abataazaala baba n'emitima emibi eri abaana nga ye mugumba nti ebyamulema abaana bamulema okuzaala ate olukongola luteeka ku lw'abannaabo abazaala ogambye abamu bakiyita denial of subjectivity kati n'abasinga bannabyabufuzi abawano beetuuka mu mbeera eyo oba okitegeera Professor Chris Mabamu ye yakiwandiikako bakiyita denial of subjectivity mu 1995 kati bannabyabufuzi abasinga abali wano ebyabalema okukola Kyagulanyi ng'abikoze bakulaga nti ate bo balina kuwalana biwalane kyovula nti osanga omuntu ng'akeera ku TV buli lunaku kwogera ku ekyo ate oyo oluusi kyatasobola kukola n'ateekawo ne record nti mu weeks 2 ngenda baleetera ebifaananyi nga ndi ku Capitol Hill ukyanga lubanga lwa mmindi okimanyi nti mu Uganda olwayo waliwo bannabyabufuzi nga abeera ku talk shows mu wiiki ezisukkaana ku TV ku radio ku TikTok oba okitegeera kati baagufuula mulimu baasalawo ne bagufuula mulimu ogw'amaanyi naye kyenjagala kukubula nti kyobadde ogamba kyava kimu nti mu luzungu bakira hegemonic gap ennaku zino kiri nnyo e Kenya nti Raila we yava Raila Odinga wajjawo eddibu ery'amaanyi ekyo badde nga nkigamba olwo nti Kyagulanyi n'ageeza ova wano banatugamba nti teyazuukuse yafiiridde mu buliri kigenda kuzza olutabaalo n'emyaka emirala 4 emabega
atenga okudduka kwe bano bagamba bazizze mabega emyaka 3 njagala kuwa ekyokulabirako wetuli wano olwaleero agamba yadduse buddusi wetuli wano olwaleero bannabyabufuzi abaliwo teri agenda kuziba political vacuum eriwo olwalo Kyagulanyi gye yaleseewo bakiyita hegemonic gap in fact wano olwaleero tulina kye bayita classical hegemonic gap olwaleero nti okuziba eddibu lye yalekawo olwaleero kigenda twala ebbanga njagala kuwa ekyokulabirako bonna aba political players composition abaliwo teri yalaze nti no asobola n'okuzibawo ebbanga katono Kyagulanyi katabaddewo asobola oziba eddibu eririwo bonna bakulaga nti babivaako ekyo nakigamba nti mu byobufuzi oba okukulembera olutabaalo amaanyi tegaba gago gabagani olusi tokola na bingi nnyo okufuuka ow'amaanyi kino kikubuulira tokola bingi nnyo okufuuka ow'amaanyi Dr. Kizza Besigye ng'ajja mu 2021 nakikunyonyola nti sente zaita Dr. Kizza Besigye okufuuka ow'amaanyi tezasukka na nusu 10 Kizza Besigye yajjira ku layisi yawandiika buwandiisi kiwandiiko dozi eyo gye yawandiika monitor peni eyo yali ya nusu 2 teeka n'olupapula nusu 10 nusu ebyo 3 byafuula Dr. Kizza Besigye okufuuka ow'amaanyi